wagala bwongo yongere kukumanya ko gwali ku lubogola Simba manya bambeda shewa mansegawa. Twagala kwogera ku kigambo kye bayite eddiini olunaku olwaleero. Ngeri gye lulirwa Monday kati lutandike mu ngeri blessing. Eddiini munange kikulu nnyo okubeerako n'eddiini gy'okkiririzaamu mu nsi muno. Nobeerawo ne bagamba nti munange Dennis nti mukatuliki, ne bagamba nti Alawi nti musiraamu, ne bagamba nti Patrick wuuyo nti mukristaayo, ne bagamba nti Julia Nyana mawuuyo nti munange mulokole. Kikulu nnyo okubeera ng'olina eddiini gy'okkiririzaamu era ng'ogiwa ekitiibwa. N'ebiseera bino abantu baviira ddala ku ddiini. Omuntu oyinza omubuuza wasembadde ogendako mu kyaki nga naye tajjukira. Olina omubuuza wasembadde ogendako muzikiti mbutufu nga tajjukira. Naye nga mu mbuga eyo gy'asiiba era gy'amalira obudde. Era nga bamugamba nti amusaba wasembadde n'egyo gye nabadde nadde nkuma ku byoto. Njagala kutegeeza muganda nga ali kusimba kibi nnyo okubeerawo nga abantu tebamanyi ddiini mwogwa, kubanga waliyo akaseera kali ng'ofudde nga banoonya we bayinza okukusabirako nga father agamba nze omwana oyo mbadde simulabangako mu mutwale gy'abadde asabira, nga ne gye bagamba gy'obadde osabira ku kyalo nga n'omufadha wakwagamba ti naye abadde takumanyi. Leero kati abasiraamu bakwena okudusebwa imaamu nga imaamu nga abadde tasaalira wano. N'olyoka obeerawo omulambo gwo nga bazunza muzunze guti ekitiibwa kiguweddeko kubanga omusajja anowawa omukazi gwe obadde ku nsinga oli mukafiiri. Abasinga temutegeera kigambo bukafiiri kyekitegeeza. Obukafiiri kitegeeza omuntu oyo atalina ddiini mwakkiriza. Lwakuba mmwe mukitwala nti obukafiiri ye muntu oyo atali musiraamu. Abamu bwe mulowooza ekyo kikyamu ddala okuva n'olwaleero kikyuseemu. Obukafiiri tekitegeeza kubeera nga toli musiraamu. Obukafiiri ye muntu oyo kubanga si musiraamu, si mukatuliki, si mukristaayo, si mu Seventh Day nga talina ddiini. Mugana nga obukafiiri bubi nnyo. Emikisa gikubula ng'okyali mulamu ku nsi. Ekyokubiri, singa oba ovudde mu bulamu bw'ensi n'ogenda kutawaanya abaziisi. Ani agenda okuwa essaala eyo ewerekeraawo mugenzi ku lunaku olwo olusemba? Muyige ku buvunaanyizibwa abako eddiini gy'okkiririzaamu. Wakiri buli mwezi bw'oba tosobola kusaba buli Sande, buli mwezi fisaayo akadde. Father akulabeko, Reverend akulabeko. Imamu akumanye, amanye nti munange Yusufu asabira wano. Amanye nti Rashid Eruwero guno muzikiti gumumanyi. Mwejje mweyembeera y'obukafiiri baana ba mama kubanga terina gyetutwala. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye alina amatuwulira, atalina amatu gw'omanyi tuli ku Semba. Shoma Nsegawa mwana ku lubogola Simba. Katina kuno mudito